Boyfriend wange yansuubiza okumpasa ayagala twegatte nga tetunnabafumbiriganwa. Bwe simuwaako agenda kunkyawa. Bwe muwaako mbeera nnyonoonye. Oba muwe kiisi, oba haaga. Biki bye nnina okukola ne bye sirina kukola? Obeera oyonoonye bwe weegatta n'omuntu nga temunnaba kufumbiriganwa kiba kibi mu maaso ga Katonda. Biki by'olina okukola ne by'otalina kukola? Bw'omuwa kiisi obeera oyonoonye. Kye tugenda okuddamu olwaleero. Babuuzaako mwenna mikwano gyange, amanya gange nze Lukomwa Jonathan. Bwe guba nga gwe mulundi gwo ogusoose kwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Kati nno teweerabira okusubscribinga, sooka osubscribinge. Okunene kadaako gwajja osookanga okulaba vidiyo zaffe ez'olwokubiri awamu n'olwokutaano. Olwokubiri gubeera mukwano, olwokutaano tuba tudda mu bibuuzo eri abo bakkiririza mu Bayibuli. Kati bw'obanga oyina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza, noonya ku WhatsApp namba yange eyo obeera mugumiikiriza ate tokuba. Katonda bw'abanga akikutadde ku mutima gwo okwagira obuweereza buno ngamba mu by'ensimbi, beera ng'okozesa Airtel money yaffe namba y'emu. Nja kuba musanyufu nnyo, Mukama akumpeere nnyo omukisa. Bw'obanga oyina ennyonta ey'okusoma Bayibuli nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kusoma naye, nga by'osoma tobitegeera, nawe beera ng'onnoonya ku WhatsApp namba yange y'emu, beere nga nkugatta mu WhatsApp group yaffe mwe tuyigira Bayibuli. Leero nziza okuddamu ekibuuzo kino. Kyandibadde kirungi abantu abaagalana abeesuubizza okwewasa, okwegatta nga tebannaba kufumbiriganwa, oba okwewa kiisi, haaga, okutambula awamu, okwekwata ku mukono, kiba kibi mu maaso ga Katonda? Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online Ministry. Kantandike n'ekibuuzo ekisooka. Kibi okwegatta n'omuntu ng'akusuubizza 100 nti ndi wakuwasa gwe totyaguma. Omuntu okusuubiza nti nja kuwasa abeera tannaba kuwasa. Osobola okubeera mukyala w'omuntu omulala oba bba w'omuntu omulala, naye bw'obanga tosobola kweziyiza ng'owulira kakusiiwa. Bayibuli etugamba mu Bakolinso ekisooka essula ey'omusanvu olunyiriri olw'omwenda. Naye obanga temuyinza kweziyiza mufumbiriganwenga, kubanga kye kirungi okufumbiriganwa okusinga okwaka. Bw'obanga tosobola kweziyiza ng'owulira kakutujja, genda ofumbirwe. Bayibuli bw'etugambye. Tekugambye mugira mwegatta okutuuka we munaafumbiriganwa, oba funayo akamere k'ogira ng'olyalyako, oba ogira okola masturbation okutuuka w'onoowasa. Wabula ekugambye bw'obanga tosobola kweziyiza ng'olina okwaka, genda ofumbirwe. Ne mu Abaebbulaniya essula y'e13 onyo olwokuna egamba bw'eti: okufumbiriganwa kwa kitiibwa eri bonna, n'ekitanda kirongoofu, kubanga abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango. Obufumbo bwa kitiibwa eri abantu bonna, era ekitanda kyabwe kibeera kirongoofu. Kati ekitanda ekitali kyabafumbo tekibeera kirongoofu, kasita kibeerako omwami n'omukyala. So nga ate obutafumbirwa si kibi mu maaso ga Katonda, naye bw'obanga tosobola kweziyiza, genda ofumbirwe, kubanga ekitanda kyammwe kibeera kirongoofu. Ekikolebwa ebweru w'obufumbo tekibeera kirongoofu. Kansembyeyo Abakolinso ekisooka essula ey'omukaaga onyole 18. Mwewalenga obwenzi. Buli kibi kyonna omuntu kyakola kiri kungulu ku mubiri, naye ayenda akola ekibi mu mubiri gwe ye. Ebibi ebirala byonna bya kungulu, naye eky'obwenzi kya munda, kubanga mufuna enkwatagana ey'omubiri n'ey'omwoyo. Y'ensonga lwaki bwe weegatta n'omuntu omukyamu kikubeerera kizibu omwawukanako, ogamba mpulira mufiirako newankubadde ayina emize emikyamu, kubanga mwafuna enkwatagana. Y'ensonga lwaki Bayibuli ekugambye ebi ebirala byonna bya kungulu, naye eky'obwenzi kya munda. Ekibuuzo ekyokubiri ate era nga kye kisembayo, kati kibi omuwa haaga, kiisi ebeere yakumumwa, yakubulago, oba sikkirizibwa namukwata ku mukono? Bayibuli kyetayita kibi tokiyitanga kibi. Kati kiisi tojja gisanga mu Bayibuli, haaga n'ebirala. Wabula Bayibuli egaana kwegatta. Naye nga tonnaba muwa kiisi oba mukwata ku mukono, ky'olina okutunuulira ekisooka tekirina kukuleetera kwaka,
kubanga okwaka kibi maaso ga Katonda. Okwaka kyeki kwe kuwulira ng'oyagala kwegatta naye omuliro ne gutandika okuyitamu n'okankana ng'oyagala kiggwe. Abakolinso ekyokubiri essula ey'okubiri onyo olwa 22. Run from anything that stimulates youthful lusts. Dukanga ekintu kyonna ekikuleetera okwaka okw'ekivubuka gwasinga okwetegeera. Nze siyinza kuwa tteeka nti takwatanga mu kiwato, tomukwatanga ku mukono, naye gwe bw'olabanga bw'akwata mu kiwato oba bw'akuwa kiss akuleetera okwaka. Yogera n'omwagalwawo omugambe nze kino kindeetera okwonoona, naye akubuulira ebimuleetera okwaka mu byewale. Ekyokubiri, teweefuula malayika. Osobola okukemebwa, osobola okugwa mu kikemo. Towanga sitaani bbanga mbu nsobola omukiisinga yadde ndi mu nnyumba ye ne tutabaako kye tukola. Osobola okwonoona. Mweromansinga muli mu kifo kya kizikiza ojja kugwa. Abeefeso essula ey'okuna olunyiriri olwa 27. So temuwanga sitaani bbanga. Sitaani alina enkwe nnyingi. Teweegulumizanga, teweefuulanga wakabi nga tonnaba mukiisinga oba muwahaaga. Sooka otunuulire ekifo kye mulimu, muli seefu, waliwo ekiyinza obbaziyiza okikola. Ekyokusatu ate era nga kyekisembayo kyekisinga obukulu, Omwoyo Omutukuvu kasita akulumiriza nti ky'ogenda okukola kibi, kyesonyiwe. Newankubadde okukomba ku mwenge si kibi mu maaso ga Katonda, naye Omwoyo Omutukuvu kasita akikuteekako ku mutima gwo nti ky'ogenda okukola kibi, kireke. Yakobo essula ey'okuna olunyiriri olw'17. Amanya okukola obulungi n'atakola kye kibi eri oyo. Nga tonnaba kuvunaana muntu mulala akikola, gwe Omwoyo Omutukuvu akugamba ki? Bw'abeera ng'akugamba nti kibi, kireke tokikola. Kusaba onteekere wansi mu comment section gwe kiki ky'olowooza abantu abakyali mu courtship oba dating nga tebannaba kufumbiriganwa oba nga babuzaayo ennaku nga 2 oba 3 okufumbiriganwa. Biki bye balina okukola ne bye batalina kukola? Kinteekere wansi mu comment section nkisome. Era naawe bw'obanga olina ennyonta ey'okusoma Bayibuli naye nga tolina muntu mukulu mwoyo wa kusoma naye, noonya ku WhatsApp namba yange beere nga nkuteeka mu WhatsApp group yaffe mutuyigira Bayibuli. Ate era ne t-shirt zaffe za Jack Online Ministry zatandika okufuluma kati. Obanga oyagalayo naye beera nga onoonya ku WhatsApp namba yange yeemu tubeere nga tunyumyamu. Kwebaza okubeera ng'olaba video zange. Amanya gange Nzerukomwa Jonathan. Kati nno teweerabira okusubscribinga okkoona kadaako. Nkwagala nnyo. Yesu yekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddamu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Mbaagala nnyo. Bye. Weeyitire ku WhatsApp namba eyo weefunire t-shirt za Jack Online Ministry mu colors ez'enjawulo. Tosubwa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.